webizina ku mutwe yoyo webizina ku mutwe ndabona omusajja anyumye nnyo wakabode wono oyo wakabode sooka omuveeko yoli Shamimu akose katambaala ebyo biba bizina ekikulu ogwo omuwala nze yantama yanjogerako bubi nnyo ate Sanyuka TV wemubanga mwaze ne muleta live yu yammwe nze sinagibasaba ku njagala oli omuntu ajagambe Shamim yayise Sanyuka ejje mukolere nedda mukwana identity because I'm a very strong woman amanyi nti wema nkoze show mostly abantu mumanyi siri muntu agenda ku zi TV zinsaba bulangu nkozesa channels zange okulanga shows zange Oshegede lwaki ngamba Sanyuka TV because wetuba tusoma amawulire wetuba tukola lives zino lives zibeera neddire lives zibeera neddire nti era singa mba nkoze ensobi bagitema ne baba weche ekirala soka zini nti zibeera neddire ekyakoleddwa kyadde tekyetagisa because like you mwala nti you're not professional mwebe nyini mwazze emisana ne mukuba live you okitegedde ne mumala okuba live you emisana ate ekiro ne mujja ate mukube Shamim Zahara Toto talina bujulizi bwonna bw'owa muntu nti Shamim yali akuvumyeko omwana yavaayo wano najja n'akola interview nze nina abaana wano bangi abampita mami because like bawulira emirembe mukumpita maama like I'm a mother figure to many ndi maama kyovola omwana asobola ovaayo n'agamba mami oba maama wange okitegeera omwana bwe yajja n'akola n'agamba nti yajja n'aleeta propose ye ne mugidampinga if she's right lwaki ndibadde tayogera mazima okitegeera yali mutuufu yayogera ekintu kyewandibadde bw'oba wali tewabikola wandize n'ogamba nedda ebintu ebyo ebinjogerwako bannange bw'oba tewayagala kwennyonnyolako tewayagala naye eri ebbanga okuva omwana bwe yakola interview eyo bw'oba ng'ovuddeyo kati olumbe Shamim kati ng'obulumi oludde nabwo nnyo Zahara obulumi ng'oludde nabwo woogenza okwatulira ng'ekituufu ofa obadde ofa naye njagala nkutangaazemu ku kigambo kye wayogedde nti ow'emiziina ku mutwe this is a veil akakaaya kalaga nti omukyala musiraamu okitegedde oba alina byakola oba ki musiraamu ekyo kyokka kimala okuba nti omuntu ali proud kati gwe erinnya mpulira bakuyita Zahara simanyi oba obusiraamu wabuvaamu oba tokyalinamu kyoswalira Katonda wamuvaako oli awo gwe okolerera TV olina omuntu nanyini TV gwokolerera osanyuse ogambe nti bannange kanvuma abantu onampaane waane enkyagenda kukugoba ebyo bye mwogera mbu obukaaya simanya emiziina tetugenda kuva kwesiba bukaaya because that's what makes us ekyo ekitufuula ab'ettabbu okubanga tukyebikka ne mu industries zetulimu kyekituula ab'enjawulo ekyo kyekitufuula ab'enjawulo alhamdulillah Allah alabika akkiriza edduwa yange akasajja kagenda kunsooka munnange sejjirinya kyotamanyi nze ndi eno neegayirira Allah nti munnange ayanukula edduwa zange nze seeka umala omusomi w'edduwa ennansana ngamba nisa emikono gyange bwegiti ngamba ayi Allah saba okkiriza edduwa zange zino munnange buli omu teri amanyidirwali teri amanyaani alisookaani naye ayi Allah nsaba ntunuleko muntu Jirinya obviously tukimanyi ffenna nti omuntu akwagaliza ekkomera aba akwagaliza ntaana sejjirinya yali musaale nnyo mu kunsiba abaana bange baakaaba bakyala bange baakaaba nga buli lwemulabba ng'ali ku ndiri ali eyo n'ebigambo tebikyafuluma ng'asituka nsaala yeera akabbiri
yampanika emikono nga mpisa emikono mu maaso nti alhamdulillah. Agala kusina Joey ne yefula mwanya namukemya je manya biki alinga amatako. Oyo se kama otalina kyatugamba ddanga muna asinika ebinyo. Yayita zina Joey. Yayita zina Joey. Yasiya bulolo. Tegeera ndoza labe yabitegeera. Kasajja kakulu kali mukwasamirira ku media sometimes kabata kakubulire. Namba komawo mu kamera. Ekisinga okukubya abantu ku media kiri kimu. Butamanya dirota loina kwogera lota ina kwogera. Sometimes sirika. Bwaba toina bya kwogera sirika. Ositegeera tobanga yokuja omuntu mulwadde kati wakutukirawo gwe seko malogena tugamba ki. Wakutukirawo gena tugamba ki. Alinga amatako. Omuntu atoina bya kwogera sirika. Sometimes sirika fuga kukamwako. Tali akubuziza. Kabate akamata katukozesa ensobi nnyingi nnyo n'akasajja kalaza obusiru obusembayo inayo video yako ku page ya mukunja atasera nempulya nga njagala mpiseemu oluyimu simu kakube n'okatunuulyako n'obugumba tekanyirira tekaliikako konna keeterezeza bwe kati mukekepalawudise mu bukootikooti bakasala bibanja kali kuli kali mukwasamirya nyoni n'obuloka kuwa olusaniya mu mutwe.